owulira otya okutwaliza wamu oluvannyuma lw'okuwangula ekifo kino eky'omubaka wa Parliament wa Kawempe North? Ndi musanyufu nnyo omuganda wange Kisubi kubanga ompadde omwaganya guno ate nkwebazaamu ak'enjawulo nti bwe nali nga ntandika olutabaalo luno oluntuusiza ku bubaka bwa Parliament oluyinako ettaffaali because nzijjukira nga nkyakuba masimu ku leediyo nga bw'oba ogaba eddakiika 2 ate Segirinya ng'omwongeramu akadakiika kamu n'omugamba nti yongera olambulula ensonga eyo opportunity gye wampa ne chance gye wampa ne mmalayo ensonga zange abantu ze bagenze nga basinziirako ne baba nga batuuse mu mbeera egamba nti Segirinya katumulonde ku kifo ky'obubaka bwa Parliament obwa Kawempe ey'Amambuka. N'olwekyo ndi happy olw'ensonga nti from the ghetto nemanga ndi member wa Parliament si kintu kya kusaaga. Ndi musajja self-made eyetandika yekka, ndi musajja ava mu family nga njavu, ndi musajja ava mu family nga wandigisuubidde nti yandibaddemu na mubaka wa Parliament naye olwaleero ate family ze wandisuubidde nti mubaka wa Parliament yandivudde zote zifunye chance naye nze from the poor background nembanga nfuuse kino kyendi sinza butakyenyumirizaamu ate n'okukubiriza bannange nti mwekkiririzeemu Katonda abeera n'abo abanyigirizibwa, Katonda abeera n'abo abali mu kkaaba, Katonda abeera n'abo abali mu kumusaba ng'alina wayagala atuuke. N'olwekyo I'm very 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 happy olw'ekifo kino kyendiko eky'obubaka bwa Parliament. Katono nnyo nkimanyi omulungi ayo atulaba yandiyagadde okwongera okumanya struggle gye walimu naddala mu kigambo ky'ebyamasimu ng'okyali mukubi w'amasimu okyali mukyaze ku bimeeza okutwaliza wamu tulyoke tugende mu maaso. Embeera eyo yali eti? Embeera eyo teyali nnyangu because amasimu ago ge mulaba tukuba si simu nnyangu ya kuyisaamu ku leediyo olw'ensonga abantu ab'enjawulo bonna baba bakubanga buli omu ayagala ayogereko ku leediyo. So okuyisaamu buyisa essimu it's a tag of war luba lutawo lwennyini naye Segirinya olw'okuba nti ky'oba oyagala oba okimanyi nalemerangako paka essimu lwe yayitangamu naye nga lwetayiseemu era owulira bubi naye n'ogaa kale kanninde enkya osanga n'agiyisaamu ate n'ebimeeza we twabibeererangako ngera okufuna chance eyogera nakyo nga si kyangu kubanga abaze okwogera babanga 120 naye nga ate moderator oba presenter ali mu bawo omuzindalo ne chance alina okukola selection nga bwa balancinga side ne side naye ate chance enzo obutakwata gwe kwolwo novaawo nga toyogedde naye nga ate obwedda wooli. So si lutalo lwangu lutalo lusinga okuba oluzibu ennyo naye bw'ofuna ka chance n'okakozesa bulungi ate kakuyamba okubaako wootuuka. Chance nyinza okuba nagifunanga sigifuna buli lunaku nga njifuna lumu na lumu naye ate era chance gye nafuna olumu n'olumu yennyambye nenjanga abantu bangula ne bagula ebirowoozo byange ne bagula ideas zange abantu ne banjagala okutuusa lwe basazeewo ne bagamba nti mu mulundi guno katuwe Segirinya atukiikirire mu lukiiko olukulembera eggwanga Uganda lwe bayita Parliament. Nkimanyi nti bangi abakulaba balowooza nti Segirinya kazanyiikirizi era bangi bakuyita comedian saawa eno ogenze mu Parliament kiki oyinza okwogera ku nsonga eyo? Abantu abampita comedian ndowooza buli muntu yandibadde comedian wabanga akola byenkola kubanga comedian agenda mu ddwaliro n'asasula ssente z'eddwaliro ng'omukyala bamukwatidde mu ddwaliro n'asasula mukyala oyo nadde eka bulungi. Ndowooza obwa comedy tebuba bubi. Comedian atandikawo youth empowerment nyina organization bagita Uganda Youth Mission Against Poverty njigiriza avuga okukola kando paper bag n'okutunga ebyalaani. Comedian akola ebyo ndowooza teyandibadde mubi. Comedian yalwanirira emyala, comedian yalwanirira enguudo ne zikolebwa n'emyala ne gibanga gikolebwa abakyala abayina capital omutini n'obanga obongerako nga ate naawe toyina ndowooza comedian bwatu teyandibadde mubi. N'olwekyo buli omu ayina approach ye bw'abanga ayina ensonga bwazitambuza abantu bino batwalanga comedy munne bannakawempe bo tebabirabanga comedy olw'ensonga bannakawempe North Segirinya bamufunyeemu nnyo. That's why basinzidde ku bikolwa bye ne bamulonda ku bubaka bwa Parliament obwa Kawempe North nga mu abalala abatamanyi byenkola ku ground mulowooza ndi mu comedy naye ate bannakawempe abamanyi nti Segirinya byatukoledde bituyambye nnyo kulaakulana bo basazeewo bannonde bantwale mu lukiiko lw'eggwanga olukulu. N'olwekyo ngenda bapuruvinga longa abo abalowooza Segirinya is a comedian nze ngenzeyo for service delivery era abantu bange ngenda kubaweereza without fear or favor. Banchi bakulabye nga weetisse emigaati bakulabye nga weevulunga myala y'ensonga abamu lwaki boogera bwe batyo. Tugambe nti bwe wanaabangawo ekintu nga toli mumativu ne mu Parliament gy'ogenze bino byonna onaabikola? Kakati mbadde nkozesa approach eya demonstration ya peaceful demonstration because mbadde siri member wa Parliament
nga wabaawo ekintu ekinyiga abantu bange nga parliament njagala ekyadressingeko oba ekyogereko nga nyina genda ku mulyango gwa parliament nenekalakasa olwalero am a member of parliament kitegeza wabaawo issue yonna kati okwekalakasa kukyuse kuvudde ku mulyango gwa parliament ne kudda ku folo ya parliament matabaganyi g'abantu bange ngenda kwekalakasa ku folo ya parliament waliwo abantu baffe abanyigiriziddwa ngenda kwekalakasa ku folo ya parliament sigenda kukyusa byembadde nkola naye enekalakasa yegendo kyukamu nti luli mbadde ku lubalaza kati ngenda kubanga ndi mu nyumba nga mwendagira obutali bumativu nolwekyo kyokka kye kigenda okukyukamu kuba atonza kuba member wa parliament ate n'ogenda weekalakase ku parliament ku mulyango ng'ate osobola otuuka munda nolwekyo munda bwe manga nsobola otuuka wanabanga ebizibu ebinyiga abantu nga nja mu kawempe tibannaye abantu baffe abakoseddwa matambuli bameka nti bantu 2 nga mpandiikira speaker nzijawo n'abantu 2 bakunnyonnyola biki bye bayiseemu mbeera ki gye balimu nga ngenda nabo nga tumiitinga speaker nga twogeraganya nga tulaba out handle those issues nolwekyo enekalakasa egenda kyukamu abadde ku mulyango nga kwenekalakasiza kati nja kuba ku folo ya parliament ng'ensonga nze articulatinga bulungi nnyo. Segirinya nkimanyi nti Munnayuganda yandiyagadde okumanya ki kyogenda okubanga osookerako mu parliament? Waliwo kyentumye 100 days of Segirinya Muhammad nga ntuse mu lukiiko lw'eggwanga olukulu. First nyina okulaba nga nwanirira abantu baffe naddala abaana abali mu diaspora eyo abantu baffe batubeereddemu nnyo mu struggle muno naddala abaana bali mu nsi z'Abawarabu abantu abali mu nsi z'Abazungu nga UK, America, Canada abantu abatubeereddemu nnyo njagala kulwana tulabe nga nabo bafuna representative abakiikirira kuba abantu abafuna ebizibu tebene baddukira naye bwe babaawo ne representative nga mwami n'omukyala nga MP nga abakiikirira ekyo kijja tuyamba nnyo okulanga abantu abo nabo mu ngeri emu bendala bakola ki balowoozebwako nolwekyo ngenda kulwana nnyo okulaba nga diaspora community ngiteeka kifo kya kumwanjo mu nnaku zange 10 ezigenda okusooka. Ekirala okulwanirira youth empowerment programs okubeera nga zibeera active. Olwaliro bw'otunulira program nga YLP Youth Livelihood Program teyali active olw'ensonga ababaka batunuliranga ntunulire bwe bati emitendera gye bagiteekako omuntu okufuna ssente gyali mizibu nnyo baga omuntu olina okuba n'ekyapa olina okuba n'ennyumba olina okuba n'emmotoka ng'omuntu omwavu ebyo tasobola kuba nabyo omuvubuka ayagala okukola ebyo nga tasobola kuba nabyo olwekyo njagala nnyo nti projects ez'abavubuka n'abakadde ezijja okubayamba zireme kubaako bukwakkulizo bungi nnyo olwekyo mu nnaku zange 10 ezisooka ekyo nakyo Segirinya kigenda kubeera ku kifo kya kumwanjo nnyo. Ekirala okuleeta private members bill okulaba nga obuyinza bukendera ku president alina obuyinza bungi nnyo. President abeera atya nga yalonda Ssaabalamuzi, president abeera atya nga yalonda chairman w'electoral commission, obuyinza obulina okukendera ti atisi chairman w'akakiiko k'ebyokulonda abe nga alondebwa parliament oba wabeerewo independent body eronda chairman w'akakiiko k'ebyokulonda wabeerewo independent body eronda Ssaabalamuzi naye alonda chairman w'akakiiko k'ebyokulonda ate naye amala n'agenda mu kalulu ke kamu naffe Basegirinya ate abatayinaako oli upper hand nga automatically alina kulangirira oli because ono yamuwa omulimu olwekyo eyo private members bill ngenda kubeera nga ngireeta ku folo ya parliament okulaba nga obuyinza bukendeera kwani ku president. Ekyokubiri ngenda kuleeta eno njagireezinga nga matter of national importance. Matter of national importance kije ngeno kuleezinga seneza member wa parliament zafuna nyingi. Lwaki member wa parliament afuna $2.5 ng'omusomesa afuna $40 ng'omusawo afuna kakadde. That's why abasawo babba eddagala. That's why abasomesa basomesa abaana baffe n'osanga omwana ng'omugamba how are you nenga n'ekyokuddamu takimanyi. Twetaaga abasomesa babeere empowered, abasawo babeere empowered nga ensonga lwaki ojagera mu ddwaliro omusawo akufeeko. Ensonga lwaki ojagera mu ssomero omusomesa akufeeko. Naye omusomesa asomesa member wa parliament n'abanga akaaba. Omusawo ajjanjaba member wa parliament n'abanga akaaba ngate member wa parliament yali happy nolwekyo MP betugenda oyingira nabo mugenda kunyigira mu akatono ngenda kulwana okulaba nga wabeerawo kye bayita salary reduction edde ku $5 member wa parliament tugenda kwawulamu abagenzeeyo okuweereza abantu n'abagenzeeyo okufuna kola business ate ekyo kigenda tuyamba nnyo n'embalonzi nga tunoonya akalulu
omulonzi amanye nti eri gyakusindika togenze kukola ssente ogenze kumuweereza niwe era abalonzi lwaki basaba ssente abamu ku beesimbyewo olw'ensonga nti akimanya eri gy'ogenda kufuna ssente kati naye agamba nange akange sooka okampeere wano eyo enkola ngenda kugijjawo ey'abalonzi osaba abantu ssente nga tukendeeza omusaala gwa memba wa parliament twempawalinga abasomesa n'abasawo nabo babeere nga basobola okubeera happy n'olwekyo eri ngenda kubeera ddoboozi ly'abasomesa n'abasawo ne diaspora ate n'abantu baffe abanyigirizibwa mu ngeri emu oba mu ngeri endala. Abantu baffe bangi balowooza nti Basegirinya bano bayiseemu olw'omuyaga gwa NUP oguliwo kati. Oli ayinza okubuuza nti Segirinya ddala amanyi emirimu gy'omubaka wa parliament? Segirinya emirimu gy'omubaka wa parliament ngimanyi bulungi nnyo. Ogusooka kuteesa ogwokubiri kwetaba mu budget framework body nga budget kati olina okubeera ng'oteekamu input yo nga member of parliament waliwo oversight role ogenda mbalonzi n'obeebuuzaako biki ebibanyiga n'ojja n'obitebolinga ku floor ya parliament. Omulala kwetaba mu committee meetings omanyi ebirowoozo biva eno mu committee ne bijja nga bitambula ate n'ekirala lobbying. Mbaka wa parliament, one of the function of a member of parliament, mulimu lobbying, tiyo nogea no lobbying ila abantu mu ngeri emu bendala. Lwekyo ndi mbaka njimanyi ne wendi wano ninga omubaka olwedde mbadde road councillor. Function za member of parliament ne laws zezimu ne function za road councillor ne laws tezina byezawukanamu. Lwekyo ngenda genda mu parliament nga nyinako experience aka council y'emyaka 5. That's why in the parliament egenda kummenya. Era tosobola kuntwalanga upcoming Segirinya sigenda kuba upcoming. Nze ndi omusajja abadde mu service ey'obuweereza obw'abantu eri ngenze kugattako bugasi ku buweereza bwe mbadde nkola. Bangi beebuuza obukodyo bwe wakozesezza okusobola okuwangula abasajja eŋŋwaŋŋuli beweesimbye nabo. Bukodyo ki obwo obwakusobozesezza okubanga Segirinya kati wetwogerera mubaka wa parliament omulonde? Ekisookera ddala si bukodyo nti bw'amaanyi wabula nze kye nasooka okukola kwe kwekuumira abantu. Saateekawo gap wakati wange n'abalonzi. Nze mbadde embeera nabo nga tuwaya nabo tuteesa nabo tu brainstorminga nabo nga ndi kansala ebirowoozo byabwe n'embizza mu kanso. Ekirala mbadde nyimirira n'abo abanyigirizibwa. Bw'otunuulira mu Uganda 80% bali mu mbeera enyigirizibwa. Kati bw'otunuulira mu Kawempe 80% bantu banyigirizibwa. Naye mbadde sibata abantu bange nga mbeera nabo mu mbeera yonna kyekikunyiga. Segirinya wano tufunye obuzibu, wano tulwazizza, tufiiriddwa, twetaaga muntu waffe genda kumuzika, nateekawo mu ambulance etambuza omuntu afiiriddwa, omuntu mulwadde. During COVID-19 awe namalira eggobe mu kibya ng'abantu bali incarcerated in their homes tebalina kyakulya. Segirinya nze omu ku basajja abatambuza emmere mu Kawempe North yonna buli muntu n'afuna emmere. Ate ne sikomaawo nengera ne mu divisions endala eza Kampala omuli Lubaga Mwanda baano abakyala bali ebikuta wali e Nabulagala ne mbatwalira ttani z'emmere 10 ng'ate yo sina constituency yange. Munnange nze mbadde nnyina essaala ez'abantu ab'ebitundu ebirala ate n'abantu b'ebitundu byange. Kyova laba abantu abawangudde with a landslide margin, with landslide victory, with landslide win. Segirinya nze nkulembedde bonna tewali yakoze kye nakoze nti yawangudde each and every polling station. Ekyo kikyali mu byafaayo mbyange mu general election. Ekyo kyagenze byafaayo by'eggwanga Uganda. Era Guinness Book of Records singe badde esobola ebadde eteekamu Segirinya Muhammad okubanga yawangudde each and every polling station mu general election. Si kyangu. Honorable Kyagulanyi amenya likodi eya by election nze namenya likodi eya general election. Mugere munoonye inanga yaziwangudde taliyo nga yawanguddemu kwemu. Ekyo nze namenya likodi. Era ekyo nkyenyumirizaamu. Lwaki abantu bakoze ekyo badde balina eddoboozi lye basindika eri bano be nabadde nvuganya nabo, badde balina eddoboozi lye basindika eri eggwanga nti omuntu bw'oyimirira n'abantu tebakuvaamu basigala nga batambula naawe. N'olwekyo ngenda sigala nga ntambula n'abantu bange, ngenda sigala nga nkola ebyo ebyannondesezera bye bansuubiramu okubeera nga mbakolera. Sigenda kubeera mupi wa malala. Era kyensaba Katonda buli lwenkeera nga ngolose waka mpanika emikono mu bbanga nenga Katonda nyamba nneme kuba na malala. Amalala ge gasuula abantu. Munyagwa abadde MP wa Kawempe South ne malala ge gamuwanguza. Singa abadde abeera abantu nga teyabeeragirako teyakola malala teyalowooza nti wamaanyi okusinga abalonzi singa akyali mubaka. Ekyo kyensaba Katonda nneme kuba na malala nsigale nga bwe mbadde kyobola nkugambye bagenda tuwa ssente bukadde 10 obugula emmotoka sigenda gigula emmotoka gye nnyine mmala.
batuwa sente simanyi ezenju buli mwezi simanyi milioni 2 nyina akayumba kange mwensula ezo sente ez'obukadde 10 obw'emmotoka ngenda butwalira abakyala abatunda gonja abatunda kasooli abombutale ezo sente mbaweeko milioni 2 ngende mbavubuka abeetaaga empowerment tulina project Segirinya tukola wano ebyangwe tukola wano obugatto twongeremu mbongeremu ngende mu malwaliro nsange nti ddwaliro lino lyetaaga mama kit twetaaga sanitary pads nzigule ezo sente kyengendo zikolamu ngende mbaana baffe abafiiriddwa tulinamu abamulekwa abafiiriddwa ba mama baabwe batata baabwe mu struggle ngende family ezo nziterewo empowerment programs ezisobola okubeera nga zibayamba munange Segirinya bwente bwe ngenda okutambula era abantu munansonyiwa bwe munalaba nga siina buwakatirwa buli munda basiinaako bwebindu kubamwe abannonze munnonze nga bwendi lwaki ate nze njagala okwegulumiza ekisudde abakulembeze abazenga balondebwa kwagala kwegulumiza tunulira Katolo Bwama bwe bamulonda nayagala yeegulumize ku balonzi ekyo kikyamu buli wegulumiza ku balonzi ekiddako kwe kubeera nga ogenda nga Kato bwe yagenze ogenda nga Munyagwa bwe yagenze n'olwekyo njagala nnyo tuyigire ku mistakes z'abantu baffe betuzze nga tulaba naffe tuleme kubeera nga tetuziripiitinga because ekyasudde bali naffe kisobola otusuula singa tuba tukoze amalala. Mubadde mugamba muli mu struggle mukyali mu struggle era ki kyogenda okukolera families ezo ez'abantu baabwe abaafa nga bafiiridde mu struggle? Era kyenkugaye mwami Kisubi nti obukadde 10 batuwa obw'emmotoka nze ngenda buzza mu department ya kuyamba abantu baffe abo kubanga abantu abaana abo abasigala tebalina buyambi tebalina mwasirizi tebasoma abamu olw'embeera eriwo mu ggwanga Uganda Segiri twenza kwata seneza mmotoka n'ozimpa n'enjigula nga waliwo omuntu wali akaaba nze ssanyu lyange ng'omuntu ali happy ate ennaku yange ng'omuntu akaaba. That's why nkugambye ezo sente ngenda ziddiza eri abantu baffe abafiiriddwa abantu baabwe mu struggle kwegamba mu ngeri emu benda ne bali emagombe gye beebasse babeerenga bagumu tikye twali tulwanirira yadde tekinnaba kutuukirira naye ate waliwo asobodde okuyimirira ne families zaffe because omuntu bw'afa mubiri gwe gufa naye omwoyo gwe gusigala mulamu olwekyo abantu abafiiridde mu struggle emyoyo gyabwe gimonitalinga buli kimu ekigenda mu maaso. That's why siyinza kubeera nga family z'abantu abo nzeerabira nyina okuyimirira nazo nyina okutambula nazo mu mbeera yonna ate tubuildingewo personal touch nabo nti baba bafunye ekizibu baŋŋamba baba bakone kye beetaaga baŋŋamba kwegamba baleme kubeera nga beekubagiza buli budde twafiirwa omuntu waffe naye ate ne byeyafiiririra tebisobodde kutuukibwako. Segirinya kanyimirirewo ng'omuntu omu okulanga family ezo nziyamba ne bannanga abalala bana abasobodde nabo nja bayitamu tube nga tuyamba families ezo ez'abantu abo abafiirwa abantu baabwe mu struggle. Bubaka ki eri abo abava mu NUP ne badda mu NRM oba mu bibiina ebirala nga bagudde ki kyobagamba era bubaka ki bw'obaweereza? Ekisookera ddala mu politics kye bayita omululu kibi. Omululu n'obutali bugumiikiriza kye kyasinza osuula abantu. Omuntu wagana abeera enenjala n'emuluma leero n'enkya n'emuluma n'awunzika ng'agenda sijja kumalako n'agenda n'agamba nti kaŋŋende eri gy'alowooza nti gye bajjula naye agenda otuuka eri gye bajjula ate emmere ne batamukkiriza adde okusembera ku lwaliiro. Akati Segirinya olwaleero nze Honorable Robert Kyagulanyi Ssentamu yankwasa ddobo eddobo teyali mpadde nzekka yali mpadde ne bannakawempe era tugenda vuba ffenna ne bannakawempe bange nga tuvuba ffenna n'olwekyo abantu ababadde batali bagumiikiriza nze nandibadde Segirinya living example nze gwe mwandirabiddeko ti omuntu bw'ogumiikiriza omala n'owangula omuntu bw'ogumiikiriza omala obeera successful n'olwekyo ebintu ebisudde abantu abasinga obungi butabeera bagumiikiriza kulowooza nti bo bajja kubeera nga bafuna kapinati nenaaleka ekinene n'olwekyo baganda baffe abaagendeyo ndowooza mulabye embeera Segirinya ndi living example ndi mubaka wa parliament nammwe obubaka mwandibadde mubwagala mwandibadde mwagala otuuka gye ndi naye obutali bugumiikiriza bwabaleetera obuzibu ekyo kibeere ekyokulabirako eri abantu bonna timubeere nga bagumiikiriza mujja kubeera successful nga Segirinya nange bwendi successful. Ba ministers bangi bagudde naddala mu Buganda okutwaliza wamu twawulidde president ng'agamba walabika waliwo ensonga y'okusosola mu mawanga simanyi Mr.Update yoyinza kwogera ku nsonga ekyasudde ba minister abo abasinga majority ababadde ba MP ate nga ba minister bagikwatako ne bagamba nti ekkomo ku myaka gy'omukulembeze w'eggwanga giveeko twababuulira wano nti bannaye
mwakola consultation ku bantu ne babaga temugikwatako nebo ne bawalaze mpaka ne bagikwatako tunulira omukyala nga media kyambadde yagikwatako tunulira omukyala nga Judith Nabakoba is a minister yagikwatako botunulira Miyingo is a minister naye yagikwatako ndozo olengera bonna abagudde abantu bonna abagikwatako bonna bagudde why tibaddayo balonzi bawe ne babaga temugikwatako bo ne balowalize mpaka ne baga katukole ekyaffe lwekyo ekyasudde abantu abo nsobiza abwe sinsobiza abalala tikasitova ku ky'abantu lazima oba oyina genda ne bw'osigala ku ky'abantu tosobola genda. So oyogera ki ku nsonga ogenda kusigala ng'oli Mr. Update nga bw'obadde oba tugambe nti bw'ofuuse omubaka wa palamenti kati mubaka abannonze tebannannonda ne baŋŋamba nti Segirinya va ku by'obaddeko abannonze baagala bandabe nga bwe mbadde. That's why saagala bakanyama kuntambulirako saagala muntu yenna gamba nti ate kati Segirinya nze mu owuninga njagala nnyo ntuuke ku muntu ono wa wansi mubuuze ontuma ki kikyoyagala nkuteeseze nkole ki naye bw'otandika okweteekako ebijolobero emyaka 5 mitono nnyo nolweso njagala nsigale Mr. Update njagala nsigale Segirinya eddoboozi ly'ekyebando njagala nsigale Segirinya eddoboozi ly'omuntu wa bulijjo Segirinya eddoboozi ly'Abannayuganda nga bwe mbadde sigenda kukyuka era gwe abadde ansuubira nti ngenda kukyuka sijja kyuka sigenda kyusa masimu abantu bamwe bawangula essimu ze badde bakozesa mu campaign nga bazijjako essimu zange zonna kwezirawo nankubidde nga kyogera essimu ekyaliko nga yalowooza naguze layini ndala Segirinya siri bwe ntyo njagala nsigale nga bwe mbadde because bwe weewanika bano munnange bolowooza nti weewanikiddeko era we bagenda okujjayo nolwekyo njagala nsigale nga ndi nabo nga ntambula nabo paka ate banaagamba nti kati Segirinya naawe kati wummulamu n'omulala ajje because njagala ebisanja bibiri kyovola nkugambye ngenda kuleeta private members bill esooka nga ya ebisanja biddewo ne private members bill ey'okubiri gye ngenda okuleeta ey'okulabanga obuyinza bukendeera ku president budde eri parliament oba teekawo independent body nga zirina obuyinza obusobola okubeera nga nabo butambuza ensonga z'eggwanga Uganda. Obunasembayo nsonga ya Honorable Kyagulanyi kuba obadde close nnyo kuye buli wagenda ngoddawo saawa eno ali under house arrest oba nedda kuba bambagamba nti security yegambe muwadde bwe bukuumi aleme naye gyayagala okubanga agenda yonna tesobola kumutangira kyekiriwaawo. The truth is mukama wange ali under house arrest tasobola kwetaaya tasobola kufuna mmere ekyo kinnuma Segirinya era ne bwolaba nti nafunye win naye ate siri happy na win eno olw'ensonga lwali mukaaba win eno yandinyumidde nnyo nga Kyagulanyi awangudde nga nange Segirinya mpangudde era ngezezza ku makya okutwalayo emmere ne bajinjako ne bangana gye bagitutte naye amawulire gengenza okufuna nti ate emmere eyo tebasobodde kubeera nga bagimutuusaako nolwekyo ngeri gye tumaze okuwangula tugenda kutuula nga ababaka ba Kampala n'ababaka ba NUP ffenna abawangudde tulabe way forward tusobola kutya okubeera nga mukama waffe tumutaasa embeera gy'alimu. First twagala ogenda ku American Embassy tutwaleyo ekiwandiiko ekiraga obutali bumativu bwaffe ti mukama waffe muganda waffe Robert Kyagulanyi Ssentamu ali incarcerated needs talina kyakulya talina kyakunywa oba tugenda kugula emmere tugitwale ku American Embassy yo American Embassy ejje tutwalire emmere wa mukama waffe abe nga asobola okufuna ekyokulya. So propose yongere serimba baka bannange bwe twawangudde era ne bagigula actually mugenda kulaba nga mukama waffe within a short period of time nga ali free era nga ali abutaala. Wewa tweyanze Mwami Segirinya nange neyanza nnyo omwaganya guno ogumpeereddwa era mbasaba ti tutambulire wamu tujja kutuuka ku buwanguzi tewali kirema nga okulembeza Katonda mbuli kyokola kubimu kubimpanguza kulembeza Katonda. People power, our power, our power, people power.